kituufu nnyo kituufu ddala emikuto egyenkanankana gy'emikuto ate bagamba mala okulya takubulira kyatadde mu mmere naye wano omulowooza situuseewo faananyeko anaatereeza ekitentegere ku kitowoolo oba olutaawo okulutereeza munnange guli gwe bagamba ogw'omusala omusala gwennyini gwemutegeera obulungi olulugu kasalugwa ku nkaagondo nga lwo lutandika byago nze musisimba osajja ofulemu nabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowolo munjogovu atalina mazitalya andisaava kubanga ni mwana wabambejja mumanyi omukeekufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Luka luwoomya okwetoloola Ssengendo Nnabulamu mundabye nga nzize nkutta ekivumbo ky'omuddo kino ne mugamba bakati gino emiddo agitwala wa ali emiddo nga zina ensolo asiri muli wa middo naye ate emiddo ddagala era bajjajjaffe baawangala nnyo ne mwewuunya n'okwewuunya ekyabawangaaza baamanya ebituufu eby'okukozesa mulowooza lwaki mukadde waffe yatuvudde ku maaso mukadde Angelina Nnaabakooza yatuvudde ku maaso naye emyaka gye yafiiriddeko bwe njikugamba batono nnyo kufa abalina essuubi okugiweza yavudde mu bulamu bw'ensi ng'alina emyaka 13 mukadde waffe oyo ye yayamba era yakola ekinene obuteebalira n'akuuma era n'akweka kabaka waffe Captain Edward Frederick David Luwangula Muteesa owookubiri eri elugusuulu mawogola eri kale nno ebintu bye bakozesanga okwejjanjabisa gyabanga middo emmere gye baalyanga era beeyambisanga egimu ku middo naye kano kenkutte wano olwaleero mwebuuza nga tatuuka ku nsonga ate nga nakikubye tatuuka ku nsonga nange saagala kubatuuza ku nkanaga kale kansumulule entikwa ku mugomba mbawe kye naye se nakyo mu ntende yange eno omuddo guno baguyita Nnaalongo basawo ne bajja babali eyo tuzuula emiddo gyaffe nga teginnasaanawo nga tubasomesa amakulu gaagyo n'obukulu oba emigaso gye tufuna mu jjo akaddo kano Nnaalongo kakawabe kakaka nga bwolabera ekigaji nakyo kikawabe kakaka kakati kano kakawabe kakaka naye kawonya omutaka oli owengeye muzzukulu wa Kasujja otegedde bulungi omutaka Kasujja owengeye ntegeeza obusujja nga gwakuzinze obanga abaana emisujja gibazinze ojja buzina ofuna ekivumbo nga kino kati nze n'ensamba ettale nozeeyokko musanze nkutte kati wano kaalanda ke kano muganda wange Edward ku kamera asobodde okukabalaga ate kukalaba n'oyenga ne kaba kakannyo kakaawa nkulabulako kakaawa naye kajjanja omusujja tekagulabako kaseera mpawe kaaganga n'entote kati nnaba kwetoloola kyansimbagano ojja kuba oguvumudde nze kati ndi wenkoma wano kale abalungi bulijjo ekiganiro mbegera mmere kugwa mu ddiiro mukimanyiiko namwe ate nga kajabangu kakanaggweramu eyo kakakanyizibwa na kisinsi kati nze kankomeko wano nsuule nange engema bwekeewa nga ggwe akajengo osuula nange nsiibudde